Sisteri mukubidde agambye atuuka wakadde muzindalo Why overthinking? Say omugoma talina kuba overthinking. Alina kuba ng'olowooza beats, alina kuba ng'olowooza ku sineya, kiiki kiddako. ne royalties ezijja, waliwo royalties zijja bannange bidde royalties zo zijja era mugumu tobeera stressed. wabaddewo ekiriwo UPRS ekitongole ekivunaanyizibwa okukuŋŋaanya royalties abayimbi ba singers ba producers ne ba publishers ebadde ne AGM ga 3 so ba producers abantu bennyini no songwriters ne ba musicians n'abakulembeddwa abakulembeze baabwe Kenzo for the artists, Next for the producers and then John K for the songwriters bagamba nti AGM ezokeveewo batereze constitution bano bennyini bannannyini works the musical recordings and sound recordings babereka batwala UPRS so kati AGM bajongeza ebbaluwa yino yakatuuka kati kandi balabyeko era twebaza nnyo aba UPRS ne UPRS by'okuwuliriza abantu bano tutereze constitution bano bennyini bannannyini works beba ba controlling ekintu ekyo business so lwolutalo lwetubaddemu era nze congratulating abantu bonna babiri bakumikiriza naye nze kibadde kinnuma because kati nze nalindiddeko ku ngoma ya Didi managing mukwano gwange no best friend wange that is all right to tuliwo ku Didi Nga gwe boss jayisinga yajimanya babenga at least batuyamba okucollectinga naye nga I wish him a quick recovery. Yeah, get well soon bro. Yeah, kireetera abayimbi okuba nti beerabira producers baabwe abakoledde ennyingo ng'oli awo n'abaliisa okusinga ateri kwerabira best of one oluusi producers bangi okolako n'omu ate n'okola n'oli so si kwerabira. So kati ogenda ali mu mbeera mbi naye nze ku side yange soka namusaasirako era kasita ngeri nti mulwadde amenyi yakuyamba ne information yawe tuwene tumugyeyo byabadde kundala mu ddwaliro era okuva wano enyimba ezo tunazifulamu naffe bulungi nnyo system yali kyali tenateerera naye system ikuteerera era wenva wano enyimba ezo bagenda ziteekayo officially bulungi tubenga buli mwataka okufuna royalties ze. Yes sir. Wasibye otya oli otya n'omulwadde ali ati? Ndi bulungi n'omulwadde agenda ajja kuba bulungi kusinziira kati I think agenda funa some slight improvement ajja kuba bulungi we believe. Bw'ali omulwadde tujjukire mabegaawo ng'oli ebweru eyo bangi abakuddukirira abayimbi producers n'abalala ab'enjawulo bani abayambeko ku Didi mu mbeera gy'alimu tulaba producers okusinga mwe muli wano eno bandi abamuyambeko abala okusinga ng'ogyeko mu producers no twakamuleeta wano eno but I believe later on more producers bali mu kujja n'abayimbi abalala bali mu kujja but tubadde twakatuuka wano eno about like 2 hours ago. Yeah, so we are the first people. Twamusanze somewhere netumuleeta wano for treatment. Luli yali akaaba nga yeetaaga buyambi tujjukire mabegaawo bani abaali bamuyambako era mu time eyo n'okulaba nti n'essaawa eno bamukwatirako nza same time okuvako olwo olunaku lwe yakaba obuyambi obw'eddwaliro. No, I don't remember abamuyamba those days, but right now he's a member of our association, Audio Producers Association Uganda. So kitukwatako nnyo. You know, his welfare is what we care so much about. You know, so we don't care about whether they come in to help or whether they don't help, but tuli waneno with our brother, our fellow producer.
batugambyeko nti wamwaka muleeta twagala kumanya zenga emergency oba mugenda kumwongerayo oba agenda kubeera mu treatment gyagenda kufuna. Noka tulinde ekiva ew'omusawo bakamukolako test, so let's wait ekivaayo then omusawo batugamba nti ekimuluma we can finish it from here well and good, bagamba nti tweyongereyo it's still okay. But katulinde ekiva ew'omusawo. Abayimbi ekisemba abayimbi abatandaba kujja beyakolerako we bakutayeko Coco Finger yekka yasobodde okujja sofa abatasobodde kujja lwaki tebalabiseeko tusubire abalala okujja oba no like I told you pakatuuka like about 2 hours ago, so I don't expect everyone okubeera wano because they have their different programs. But I believe they are coming because twogeddeko n'abamu ne bagambye they are coming. Okay. Yes. tuyanze Kale say. asobola okwogera. Can he speak? I think he can speak. Producer Didi tebaliko sebo ebikuluma Ulcers, pressure. omaze ebbanga ki ng'oli mu red? Banga ndini. Baga ddene Business for proper treatment. twasemba kulaba ku mwalo eri gye wali Yeah. walwalira ku mwalo gye wali oba wali omaze kuvaayo? Ekibadde kimbeerangamu nga 2020 omama. watuuse otya wano okutuuka mu ddwaliro? Coco Finger ne Renex, Washington University. Coco Finger ne Renex. Ani akubaddeko ab'eŋŋanda abantu bo tebanaba kulabika ku wano? Waliwo alabiseeko n'omu sofa Okwedde. ajja ow'oluganda? Kitegeeza abakubaddeko bano bayimbi banno ne baproducer banno? Sorry. Sawa.